ogamba ku nnyimba Prince Job Paul Kafure ze yaleka bakwatako ennyimba 5 abo abaana ne baziwa bano kikyusa ki tekirina ate era nga bakisobola buli abaana bakisobola naye enkwata y'ebintu enkwata process empumbawumba y'ebintu ebyo kubanga biggwa yitaali mu bulambulukufu waliwo amaanyi nze nja kulaga kino ffe tujja kulaga kino temujja kubeerawo nga naffe tumanyi tuli baawano ontegedde naye okuwuliziganya kintu kikulu nnyo bwekyogamba abaana ba Prince Job Paul Kafeero tebamanyi nti Dasha ayimba ennyimba za kitaabu tebakimanyi kyoba tebalina buyinza buziŋŋaana gwe mbuziza ekibuuzo balina obuyinza obuziŋŋaana oba tebabulina kyogamba mbeera Bulaaya oli wano wennyini gwe oli owuliddeko nga bannumbye nanga Dash tukusibye tuddamu ku performinga nnyimba za muzeeyi nedda mbawa ssente nedda zo zirimu ontegedde bino bintu byakusanyusa abantu kati omuntu bw'abanga asobodde okuleka nze Dash oweerakaayi ate olubano ate bano waliwo enkwata etaali nnuŋŋamu waliwo layini eyakwatibwa obubi ontegedde ali n'abantu be baalekawo ng'abatabaganya ne bakiragajjalira ontegedde era nga papa bwe yali ayogedde ensonga zino zisobola okumalibwa munda nga tezifulumye zisobola okuggwa nga tezifulumye kiddeyo mu beekika kiddeyo wali mezi anaye nedda ennyimba tuzikoze eki tuzikooye mujje tutuule kiki bwe ziba ziwedde ow'ekika asobola kuwanika nti bannaye eyo temubiddamu n'obuyinza obugaba nga famire okyogamba muzeeyi Naŋŋanga kigambibwa asaaliwo kigambibwa nti yateekako omusika ku buyinza bwe nga taata waani wa muzeeyi Kafeero era ne gundi ne kooti n'emuwa olukusa oluteekako omuzika ntegedde era n'abikola nga bwe bikola ki nga birina okukolebwa bw'aba yasobola okukozesa obuyinza obwo kyogamba wano obuyinza obuga nti emunaakola mutya nemutaakola mutya ffe ng'ekika tusazeewo n'abaana baalekebwa wano kubanga ne bibya byeyongedde mu mateeka era basigala bagamba abaana abaakulira wano oweebweko akatundu we basobola okulimira emmere kubanga ekyo nakyogeddeko ne ŋŋamba nti fine kubanga entegeregano egaanye bano amateeka batuyambe baveeyo batulambululire nti omwana ono ebbanga akuze ebbanga lyonna amanyi wano waazaalibwa naye kati ate ng'abanamateeka tebanaba kujja ekika wekiri era leero sandyagadde kulaba nga mutabani wange Dube Swazi Simoni nga balyaŋŋana ne mutata waabwe Mugerwa nga balyaŋŋana ne Nende waliyo bajjajja baliwa bajjajja b'ekika ekyo bali luddewo bajjajja baggwawo bonna gye bali abakuza baavaawo itulaba ennaku zino waliwo bakulu b'ekika bateekako n'abamyaka 18 Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko galagala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso.
kutu kwetuli tweyanze getwe abatulaba mwenna Tronaz Media amanya Tronaz okumanya abanyumba omwenge bagezi kale bayinza okulaba egiraasi ne bagamba ogwo si mwenge nyamanya nti ogwo si mwenge weewozaako ngezaako kubalaga kifaananyi nti siri mu kunywa mwenge ogezaako balaga kifaananyi naye baba kitegedde baddembe batwale ekyo kye baagala mukama wange okay tuline Dash Kafeero gwe musinga okutegeera obulungi ennyo olina kuweerabira tokarekangayo owaabaliko gye mbadde ndaga ati okerebera ndwawo baagala arwawo baagala yanguwa akutula amangu Dash Kafeero waabaliko mutereevu si bali naye waabaliko gwendi naye ku Tronaz Media abantu bakunoonya abantu bakumiisinga nze mmanyi abannoonya era bandaba okay. siri wabbula nnyo oba onneetaaga osobola okunfuna kale buuzaako omulabi wa Tronaz Media abalabi ba Tronaz Media manyi oluzungu luntawaanya nnyo nyinza okulunoma olulimi balamusizaako nnyo mwebale okubanga mugoberera Tronaz Media ate okubanga buli kadde ebeerawo okubaako bye baleetera n'okutambula n'eggwanga nga bwe litambula amannya geego tebampaayiriza nze Dash Kafeero owaabaliko oba osobola okugamba ow'omulembe guno kuba bw'okigamba jjajjaffe ow'ekyannamukaka tategeera ky'otegeeza nti owaabaliko naye bw'omugamba ow'omulembe guno agamba ndowooza okwanguya kirungi naye ng'egyogambye nti jjajja aba tategeera n'oba kusibamu obadde owedde naye ekyendiko awo kituufu kyokka nti okwanguyaamu kuyamba omuntu okwanguwa okutegeera kati obasanga bayinza okutuuka mu comment set yavumye bakadde baffe so oba okyanguyiza yangu akitegeera mangu anyway comment section fe twabaleka muli baddembe kwogera byonna bye mwagala kyawulira nti kyayagala okugamba era ogenda kuwulira comment section eno nga weegenda ku kyankalana manye ekyankalana bukyankalanyi olina eba efaaki efunye buzibu ki waliwo ebigenda mu maaso mu ggwanga gwe tobimanyi sinnabimanya nnyo naye nga mbirengera gy'obulidde sooka otugambe olwawo mukama ampaddeko obulamu n'eggwanga lirabika lintegedde ne linjagala amiina ekintu kyebaliza mukama twakisabira wano wennyini we tuli wano butereevu akuba ebbanja likyaliwo naye eryo ndikwasiza mukama Katonda ayongere okubaako bwaliruŋŋamya kuba ezo ziba nteekateeka za Katonda bagamba nti ebbanja si kyangu kumala gaggwawo nti olaba bajjajjaffe nabo bennyini bakyalina amabanja butereevu kati ebbanja oba oli awo okulowooza nti liyinza okuggwako mangu kiyinza obutakubeerera naye olikwasa omukama Katonda kiba kyangu aligonza mangu nawulidde akayiba neŋŋamba owaayi ebibuuzo abantu nga bwe bambuuza nga nze sibitegeera kusobola byeddiramu kankuyite bukubirire wano otubuulire kituufu naye kati abantu bawulira amaloboozi ne bagamba nti oba oli awo gundi oba gundi neŋŋamba nedda awo wetutandikidde ayeetuukidde awo waagambira nti sinnyo matabangufu twakata oluvannyuma lw'okufunawo obutakkaanya okwaliko mu nnyumba ya muzeeyi owaabalukawo ku njuyi zombiriri
ffe batuufu tuli batuufu abakulu ne bayingira mu nsonga nga kyetaagisa omukulu okuvaayo yeeramulire ne ŋŋamba ekyo tikyabadde tikyetaagisa okusinziira ku nnono yaffe ey'obujjajjaffe ffe abakulidde wano mu Buganda engeri ziba nnyingi nnyo nga tusobola okuyitira okuzuula ebika byaffe n'okuzuula baani abatuzaala naye njirabanga yali nsobi okukola ekintu ekyo twali tukiraba nti nga tetumaze kuweetegeka kubanga bwe twogera ku famire kye bayita famire ebanga zimu ekimala bwebeera engazi nga situnalaba ku mukulu wa kika ow'oluggya ng'atudde mu nsonga ng'eyo wabaawo nsonga lwaki twandibadde tutabangula eddembe ly'omufu so kwe kufulumya akayimba akapya nogamba nti nedda ne ŋŋamba weewaawo abalala bo balikakola ki balikayigiramu ne bategeera nti omuntu bw'ava mu bulamu bw'ensi ajjula ebitiibwa byonna abantu b'abantu mbu kuwuliriza ndongo okusinga ebigambo kubanga ebigambo bya muzeeyi Kafeero singa baali bwe batwala ekikulu nga baabitwala ne babiwa obudde okusinga endongo eyabirimu ebyo byonna singa tebiriiwo kyo kituufu kati nno tusabira wano abantu tubagaba bannange ebigambo biri mu muziki ogwo gw'oba owulira bitwalenga ki nga tonnakyamuka tonnazina jjamu meseji y'ebigambo ebyo omanye si nsonga oli abiyimbye atya naye bisengejje kati nze akayimba nakatuuma mwakola nsobi genda ku YouTube channel teekamu Kafeero Dash Kato ojja kuba okasangako okawulirize otegere ddala kituufu baakola nsobi oba si baakola nsobi kayimba bakayita mwakola nsobi kasaakingeko ojja kafuna Dash Kafeero TikTok kyekimu bali saagala nnyo kasimoggola ngeri gikali kapya bakanoonyi bawulire obubaka obukakola ki obukalimu naye ng'akantu ako onooba okawulirizza otegeko komenti yo oyongere okuwabula kyowulira ekitatambudde bulungi oba ekitaatambula bulungi mu luyimba olwo ate mu mulundi oguddako tukitereeze akapeera tekagaana kubanga gwe nannyini baakola nsobi bwe budde kankube endongo kati nga golodi wabadde tammanyi onakkiriza ti Dash Kafeero asobola lwakuba amaziga gampitamu mpulira obulumi bannange ebukunja ekiguddeyo nga shika abaana beesaza akajegere okuzuula ekika kyo kintu kirungi naye mmwe lwaki ye temwebuuza okutyoboola kitammwe mutyo aswazi ennyimba endala zonna asooka aziveeko badde ku luyimbo Swazi alabika teyali saana mukona mu interview yange bali saana mwogerako kubanga bamwogeddeko nnyo mu bye nalaba teyali omu ku paati ey'abakusemba okuziikula yali omu ku bawakanyiza ddala okukola ki okuziikula era awo nawaayo nnyo obudde bwange okumuwuliriza ekyo yasigala akisimbidde ekkuuli agamba si kituufu kuziikula ani nzeeyi waffe naye omanyi kasita mu mbeera yonna si ekyo kyokka kasita wabeerawo ensayidi ewakanya gwe ng'oli ku sayidi eyo gye balaba gy'owakanyizaako kiba kizibu kumatiza oludda luli nti ky'obagamba kituufu kubanga buli omu yali akiraba nti waliwo ekyetaagisa okuggyako nze omuntu ayavaayo n'agamba
nti gundi yali amanyi waliyo samples mu ddwaliro erimu n'asirika oyiya tukola obubi ate ebyo byonna byawakanizibwa nga balaga nti si bituufu nti gyebiri naye si bijja kusobola kukola naye Mukama mulungi ekyo kyaggwa nali nkulinze ku lisiti naye naye naawe leka twali wano ne nkugamba ze munayi nkukole mu DNA tumanye ekituufu kyennyini okuggyako abantu nga tebagoberera Dash Kafeero naye abangoberera bali tebasobola kikkiriza abammanyi obulungi benzize njogera nabo nga ku interviews bandaba mu bubaka obw'enjawulo bandaba bangoberera okuggyako yali tangoberera kati essaawa eno yalina okutegeera baali balina okugamba nti owaayi noono yazze kale ate nze n'ekyenjawulo ekirala ekiri mu ekyo mba kujja ebyuma byandifudde bufi ebyuma byandizikidde byokka ne bigamba kye bayita alugamye ekintu nga kiyitiridde obungi bwakyo bakiyita batya mu luzungu bakiyita batya ekintu ekisuse nga obadde okipima olabe kitonotono oba kingi nnyo n'ogenda okuzuula nga kingi atugambe kale kangereze ku minzaani minzaani epima kiro 10 n'ogiteekako ebi bwe yeggundawo ekyo kye bayita batya ekyo ng'ekoonye kati nze ebyuma byali bijja kukoona kati endongo nakubanza ekyenjawulo mu minzaani okukoona kwayo teyandikoonye lwakuba musaayi yandikoonye mu bino byonna ebisinga obungi kalakita ekifaananyi endabika byonna yandigunze lumu bwekaba kale baali tusali kawaayiro k'omusaayi bagamba nti sebo toliiyo bino byonna obubonera bwonna abuyodde naye eno tetukutegedde wali obeddeko mu kalulu k'okulonda nga nze nesimbyewo nga nnonda kubakulembeze nga nnonda bakulembeze omukulembeze asobola okuwangula akalulu ku percentage n'agamba naye nandibadde muwanguzi nnyo okusingako wano naye gundi ono yakoze eki yantoddeko obululu bwange ne muyingira kooti agandi wadde yakutoddeko okusinzira ku bwobwo bwewafunye neweyandikutoddeko tewandisobodde kubanga owangulabwatandikutoddeko tewandiwangudde kati nze byonna byonna nandibadde mbijjuzizza naye wali baligambe ku results ku musaayi wano awali akawaayiro awali akawaayiro k'omusaayi era ebibuuzo kati andi babadde n'ebibuuzo bingi mu comment section eri abaana nze ndi overdose giraasi ndikyotwala ndi overdose musaayi gwokka gwe gubulamu era kano kagende eri abo ababadde n'ekifaananyi nti naye oyo omwana oba abo abaana nga bafaanana nnyo omugenzi Pawulo ddala ebyuma lwaki byabasudde kale ekyo bakijje ku nze bakirabire ku nze sigamba nti be baasuula si baana ba Kafeero naye ngezaako kuwa ekifaananyi nti ekyokufaanagana kireme kubafuukira nsonga okufaanagana si luki abantu mu nsi tufaanagana kati ekiyamba Prince Job Paulo Kafeero oba lwaki ye alina abamufaanana bangi ali mu mawulire ensi emukola ki emulaba naye wotunuulira mu bifaananyi byonna goddayo obyetegereze okuva ku mwana omubereberye owokubiri owokusatu owokuna mpaka ku 24 mu bataano oyinza okubanoonya nga alina ekifaananyi kya Dash taliiwo naye bwe tutuuka ku musaayi
bateekako kazi okategeddaako omusaayi musaayi kintu kirala naye mukebere omusaayi nga bukyali nga bibagambye byonna bagende ku kayimba bakasaakinge mwakola Nsobi YouTube channel Kafeero. onookola DNA nze ku baana bange buli lwenaafiira nga sina mwana gwe nzijja waka ajja kuba wawaka olaamye aba wawaka bakati ndya emmere nnywa nsomesa omwana oyo kwennyini kwendabirira bw'ovaawo ebigenda mu maaso saagala bimanya kuba bwenkomawo bampita taata kugamba ki muzeeyi Kafeero yali mutuufu kyogamba naye kati kankubuuzeemu kale tukozeseemu katono ku bwongo katono nnyo bwe olowooza ku Prince Job Paulo Kafeero Maanyi Ganjegere a golden boy of Africa eyamala kale ekitono ennyo wikiseemu kitundu ku buliri nga yeebase ng'olumbe lumunyiga pakasa nti yandibadde ne yali asobola okubulwa obwongo obukola ekintu kyonna ekigamba nti bano bange bano siba bonna abaali awo baana be era nze awo sina baana bensalira musango abaana sibasalira ne baana abatali ku mugendo gwa DNA sibasalira musango kama tubayite bano abali ku DNA bano tugamba abatali ku mugendo gwa DNA abatali ku mugendo gwa DNA n'abali ku gwa DNA tekuli ayina muki musango tekuli ayina musango baleme kweboola bino bya duniya kyenyinza okugamba nga taata bwe yabiraba nti bya duniya nabo bwe balina obikola ki kubanga ye yabakuza nga balya nga banywa nga talina gwagobyewo nolwekyo mulye munywe kubanga olumu singa mbadde mpulirayo taata kuba abaana abo bagoberera obalaba mu mawulire singa kuba okubadde ku kitaabwe akiraiminga nti abaana bano ono gwe mututte naye gwe wali okirabyeko wali owuliddeyo abanja omwana tewali muntu ate singa batandika dda wali owuliddeyo amubanja tewali yabanjiza mwana ensonga eyo nkulu gwe abaana 25 tewali yavuddeyo kubanja teri kitaawo w'amwana n'omu gwe wali owuliddeko abanja omwana kuba twandibaddeyo tulaba omuntu avayo n'agamba nti gundi gwe lwaki weetwala mu mawulire nga nze nkuzaala kuba noona omwana we Fort Potro kitaawe juzi naye actually agamba nti engeri gyekira yali yeekengera dda naye yakkiriza n'agamba waaye ate naakola ntya naye era by'anaakola ntya kubanga alaba eno bamukoze eki naye yali yamugamba dde agende eki ewaabwe abo abe Fort abazze oluvannyuma nga nange bwe nandibadde nzize bo bandibadde bagenda ku question mark kati nga nze bwe nandivudde era kaayi waffe nzija ne ŋŋamba Kafeero yakola ki yanzaala awo nandibadde ku question mark era nentwalibwa nenzigibwako omusaayi nenkakasa nti siri waawo bandi waawo naye omwana nga yakula ne Prince Job Paulo Kafeero Maanyi Ganjegere ng'amulaba ng'amuwa ekyokulya amulabirira eyo omusaayi byali tubyetaagisa just kutuula ku mmeeza koze tutya ennyumba yiyo taata yagireka alemereddwa obulamu jangu weebake teri kutunda ku kintu kya taata stop era ngamba n'essaawa zino kikyayinza okukola era bali abaana kye mbamanyiiko bategeevu abo abaana bategeevu ensi eba gyaginze naye ky'omanya okutegeera bakukola ki akulina gwe kyogamba kati waliwo ekibaziyiza okugenda okugjayo aliyo omwana yayogera ffena n'atwawaza matu nga yakava
kudye nga bakamulangirira bwetyo omuwala. Ani kakati olaba wali obeddekaawo oba walabyeko ku maama omukyalo omukadde Miriam Matembe nga bamutadde okuva mu kkomera ebigambo bye yakozesezza ng'alivuddemu owabiwulira mbijjukira waliwo ekintu ky'ovaamu nga mulengere oteeka okuba n'okuliyakitinga okw'enjawulo okategedde kale nze oyo omwana yayogera nabimanya nti era bwe yatuuka ewaka yabirowoozaako agamba kino nkoze kyati ontegedde excitement essanyu libadde lyakirino lyonna naye tolinawo okimunenyeza kubanga mukadde ako kye yali awulira nga kyalina okukola ki okukola okusinziira ku buzito obubaddewo oba onfuna obuzito bwonna bwe bukuteekebwako n'ofuna obuwanguzi mukadde ako buli ekiddako biyinza kukyejjusa nkeera essanyu liba liki ekivula muzanyo kankutwaleko ku muzanyo w'omupiira muzanyo w'omupiira takimanyi nti okugjamu essaati kimuweesa kaadi akimanyi naye bw'ateeba eggoolo ey'obuwanguzi ebadde esigaliddeyo nga ye batwala ku buwanguzi muwaldi kapu eno twalabe n'ayagwambadde ne tugamba oba mukyalo wali lubuto kati okeera otya okukweka okeera otya ekyo kadi ekyo kyo mukadde ako wali okisuubira naye ebigambo ebyakozesebwa nalabanga ebitono okusinziira ku jjinja eryaliwo era simanyi lwaki Swazi yeefuga ku olwo ekigambo kye yakozesaamu kyali eki taata obadde ompita mwana wa mpakasi kale onookimenyawo kati okiwulira okiraba otya kyekigambo kye yavaamu naye ne taata ne mwagala nnyo nanga nsaba nkole ki nsonyiwe arandi good era awo baalaga ati singa baakoma naawo ne bataddamu kwogenda wantu mu bintu birala n'okukkanya kwali kusobola okubeerawo okulungi ennyo kwata mu mukono kwataako banaye mukulikeeyo tukuliseeyo kale byonna ebyandibadde biddako era mu luyimba luno njagala nnyo baluwulirize mu byonna ebyandibadde biddako n'ebyandibadde byakubeerawo tusigadde twemulugunya naye lwaki mulundi guno twagenda mu musaayi nga tuyise mu gavumenti naye ekika kino kiri luddawa kisobola kutuula mu bintu bino ne biggwa kutika atwala ekika kino tasobola kutuula mu nsonga zino ne ziggwa banga okwemulugunya tekukoze eki tekuweddeewo ate suubira bino ebintu nti bigenda kuggwawo leero olaba akalulu ka pulezidenti w'eggwanga lino buli lwamala okumulangirira ng'omukulembeze okuggyako nga kkooti yesazizzaamu naye abasaawo obudde obwo abeera amaze okulangirirwa nga pulezidenti w'eggwanga kati oli bw'amala okusoma n'agamba nti ndaga butonde za Prince Job Paulo Kafermanyi nga njegere Golden Boy of Africa from Bukunja zigambye abaana ba Kafeero bali bameka mukadde ako bisa zaamu ebeera kkooti nemulyoka mweyongera waki awala naye kati mukadde ako abaana abamanyikiddwa nga ba Kafeero bali bameka kati awo kikawe kiddirayo emabega kigamba nti endoolito zino tezijja kuggwa kati ffe bananyini kika kino ffe tuswala weebale nnyo tusobola okubaako bwe tutabaganya ebintu bino ne biggwa ekizibu kiri ky'abaana bano kuziika we baziika we wabatawaanya nti ye Kafeero yaleka yiika mmeka nti 24 mujje baana mmwe abana mujje abatuuze baana bano kizuuse si baana baani ba Kafeero naye nga ye yabalekawo ng'abaki ng'abaana lwaki tetuddira ku zino yiika 24 tukwatako yiika emu tugiwa abaana bano ne baziikangako abaana baabwe nekitwala nti ekyo tukigabye nga bw'olaba kyaki weesobola okuwaayo ekitundu negamba ekyo tukiwadde abantu bazimbeko essomero abazadde abaana basomero awo liriba terifuuse lyagumu naye baba bakiwadde ne bagamba nti ekyo kikoze eki kiwereddwayo kati tukitwale ndirittaka tiri lya Kafeero tulikolera endagaano liveeko
libe nga lya kuzikibwamu abo abagala okuziikawo abaana baabwe. Taata waabwe yali taata waabwe yabalekawo. Ikwana abajja kulya bulungi nti taata waabwe ali wali nabo bali wano. Takyali taata waabwe. Anti yafa. Yawummula. Weba ninya amanyi baana be. Era babazi. Oba eggwanga limanyi baana ki? Baana be. Kati ekikaawo kyali solvingidde ensonga ng'ezo ne bataddayo era mu maki. Muli kuba abaana mu kujja bakugamba twagala okumanya bwe tuba tufunye obuzibu wawe tuteeka ki abaana. Kati ekikane kigamba nti abamanga n'obuzibu obubatuuseeko mu family mujje nga wano. Waliwo obwetaavu bw'okuziika mujje wano. Ojja kubayambako okuziika kukole ki kutambule. Waliwo obwetaavu bw'okwanjula. Oyagala okwanjula omwami wo nti ye mujje wano. Lujja lwa muzeeyi Naŋŋanga weeruli. Mujje mwanjulire wano abaami bammwe, mwasize wano bakyala bammwe, mumuddeyo mu ttawuni mukole ebyammwe. Tetubazadde ng'abaki? Ng'abaana. Ntegedde. Kireki ekyokunakuwala kimubiveeko. Ebyo mubiveeko ate mukole obulamu obupya wano muba muteeka ennyumba yammwe ey'okuziikangako abazzukulu. Kyali ekintu kyangu. Ane bali abaana tebandikikalubiddemu. Ekintu ekirimu abantu abakulu abazadde n'abazadde ne batuula n'abaana. Yanfuna kayimbo olwo leeta ssente empitirivu. N'abagamba ku nnyimba Prince Job Paul Kafureze yaleka bakwatako ennyimba 5 abo abaana ne baziwa bano kikyusa ki? Tekirina. Ate era nga bakisobola bali abaana bakisobola. Naye enkwata y'ebintu enkwata process empumbawumba y'ebintu ebyo kubanga biggwa yitaali mu bulambulukufu. Waliwo amaanyi nze nja kulaga kino ffe tujja kulaga kino temujja kubeerawo nga naffe tumanyi tuli baawano. Ontegedde? Naye okuwuliziganya kintu kikulu nnyo. Bwe kyogamba abaana ba Prince Job Paul Kafeero tebamanyi nti Dasha ayimba ennyimba za kitaabu. Tebakimanyi? Kyoba tebalina buyinza buziŋŋaana. Ezo kuba bakyaliibo. Gwe mbuziza ekibuuzo. Balina obuyinza obuziŋŋaana oba babulina? Kyogamba mbeera Bulaaya. Oli wano wennyini. Gwe oli owuliddeko nga bannumbye nanga Dash tukusibye tuddamu ku performinga nnyimba za muzeeyi. Nedda. Mbawa ssente. Nedda. Zo ziriwo. Ontegedde? Bino bintu byakusanyusa abantu. Kati omuntu bw'abanga asobodde okuleka nze Dash oweerakaayi. Ate olwo bano. Ate bano waliwo enkwata etaali nnuŋŋamu. Waliwo layini eyakwatibwa obubi. Ontegedde? Ali n'abantu be baalekawo ng'abatabaganya ne bakiragajjalira. Ontegedde era nga papa bwe yali ayogedde ensonga zino zisobola okumalibwa munda nga tezifulumye zisobola okuggwa nga tezifulumye. Kiddeyo mu beekika. Kiddeyo wali mezi anaye nedda ennyumba tuzikoze eki tuzikooye mujje tutuule kiki bwe ziba ziwedde ow'ekika asobola kuwanika nti bannaye eyo temubiddamu n'obuyinza obugaba nga family. Okyogamba muzeeyi Naŋŋanga kigambibwa asaaliwo kigambibwa nti yateekako omusika ku buyinza bwe nga taata waani wa muzeeyi Kafeero. Era ne gundi ne kooti n'emuwa olukusa oluteekako omuki omuzika. Ntegedde? Era n'abikola nga bwe bikola ki nga birina okukolebwa. Bw'aba yasobola okukozesa obuyinza obwo. Kyogamba wano obuyinza obuga nti munaakola mutya ne mutaakola mutya ffe ng'ekika tusazeewo n'abaana bano abaana baalekebwa wano kubanga ne bibya byeyongedde mu mateeka era basigala bagamba abaana abaakulira wano oweebweko akatundu basobola okulimira emmere. Kubanga ekyo nakyogeddeko ne ŋŋamba nti fine kubanga entegeregano egaanye bano amateeka batuyambe baveeyo batulambululire nti omwana ono ebbanga akuze ebbanga lyonna amanyi wano waazaalibwa. Naye kati ate ng'abanamateeka tebanaba kujja ekika
ya wekiri wekiri era leero sandyagadde kulaba nga mutabani wange Dube Swazi Simon nga balyaŋŋana ne mutata waabwe Mugerwa nga balyaŋŋana ne Nnendi waliyo bajjajja baliwa bajjajja b'ekika ekyo bali luddewo bajjajja baggwawo bonna gye bali abakuza baavaawo itulaba ennaku zino waliwo bakulu b'ekika bateekako na myaka 18 tundibwa nti kino kiba kyatundibwa tutaase ekikola ki ekikyaliwo abaana bakiri baki ego wafuna mugaba gwo wagutambuzaako bw'otagamba nti wagufuna tokitwala mu ngeri eyo ne bw'otagamba nti wagufuna kyaggwa byatundibwa mmeka nti bweziti ekyo tukitwale nti kyakola ki kyagenda kyaggwa wasigalawo kino nakino tukuume ekikola ki ekiriwo kubanga kati awo waliwo olukoba lwotayinza kumala gakutula kiri kyatundibwa nennyini waakyo takyakkiriza kukimala gakikola ki gakiza gakiwaayo kikomewo bwe kiba nga kyatundibwa nga bwenkiwulira saala kiwako bukakafu basiteekako mukono ku ndagaano etunda naye bwe kibeera kituufu nti kyatundibwa kati kibandi kitutte nti kyakola ki naye ebigambo byasukka abaabigula mujja kubisasula birina okudda mu mikono gy'abaana kati naawe bw'obeera gwe olowooza oyinza kukola otya nga gwe wakigula gasiyamu ku bwongo katono wakifuula dda kintu kirala wamala dda okigula kikyo naye nga n'okifuula n'ekintu ekirala ntegedde kati ng'essaawa zino olukoba oluliwo lugamba kasita bamala okuzuuka nti bano na bano be bazaalibwa ebintu bino bijja okudda mu mikono gya famire mbugaziyiza olowooza ddala olutalo luli awo oyinza odduwangu ate lukyali luwanvu naye ab'ekika be bajja kumaliriza ensonga zino olutalo lwaggwa olutalo lwaggwa gwe olutalo luliyo olumanyi ndiwuliriza enzigba y'olutalo olwo mu bukadde kano omanyize njogera biriwo byendaba mu kadde kano olutalo lwakola ki lwaggwa ontegedde lwaggwa lutya abaana baalangirirwa gavumenti ennamba etudde wano eya Uganda ekulemberwa President Museveni nti abaana eba famira yaani bw'olina obuyinza obukikyusa kati okujja nga omaze okuleeta ekikistoping n'ebbaluwa baazibawa kyendi mu kugamba kati tokyalina ky'osobola kujjawo kati ssaawa zino okujjawo ng'ogenze mu kkooti naye oli mutuufu obutakebera musaayi ng'owulira nti olina puresha sukaali bino ebirwadde bino togenda kugenda kati oba omala bya kati kankubuuzeemu kati mu nsi muno kino kankikugambe okitegeere ng'omusajja teri kintu kibi mu nsi kisingayo kubeera kibi nga kutegeera nti mukazi wo omusajja gundi yamwagaddeko bino byonna DNA mwana bamunzigyeko bamututte tebiruma naye oba wali osoboddeko nga omutima gw'okimanyi nga wali okimizeeko n'osanga mukyalawo n'omusajja omulala n'oguma n'ogamba mukyala wange tokiddamu ekyo kireke paka lwofa tekikuva mu bwongo naye ng'oba wamusonyiwa era oba oli naye bw'oba osobola okukola ekyo n'ekyo n'omwana tokebeza muleke mwali bwatuusa obudde obugenda ng'agenda naye wadde okimanyi nti omusaayi teguzaawa kali bino mbize mbikubuulira bw'olibaawo omwana yenna nga wa Pawulo nga yazaalibwa Prince Job Paulo Kafeero nga tali ku baana abana ajja kufuuka omwana w'ekika kya Kafeero ne bagineetooloola emyaka 10,000 bino kasalemu kali kufunawo katereka ku baana abana abaanangirirwa
bwe kulibanga kukyaliyo abaana abalala 5 oba 7 oba 8 oba 18 nga bava mu nda ya Prince Job Paul Kafeero Maani Ganjegere bajja kujja ku kiko ekyo. Obaddi bajja kujja ku kiko ekyo. Nekala omuntu n'abanja omuntu w'omuntu omulamu n'agamba omwana wange mwagala oba kiki bwe mmamuganya omumpeyo ennyumba njajjooki. Obuwangwa n'ennono obukkiririzaamu. Obuwangwa n'ennono gye buli obukkiririzaamu. Kibuuzo kiwulidde? Obuwangwa n'ennono. Obuwangwa n'ennono obikkiririzaamu. Ate obuzibu bwalina bantu bawano buli bumu babigatta. Bagamba obuwangwa n'ennono balowooza ssabo, balowooza kusamira naye si kyekyo. Kubanga kiwanuuzibwa mu buwangwa omwana ne bw'aba asomye obufaaza nga nnyoko ne kitaawe baayawukana. Mumala kuddamu kubeera wamu ne balyoka bagamba nti Katoli bamutiikira obufaaza. Ajjudde obufaaza. Bali okubeera babiri kye kimujjuza obufaaza. Buwangwa n'ennono. Ontegedde? Kibayita obuki? Byonna gye bigenda okwetooloolera. Obuwangwa n'ennono bulina okuzuula abaana abazaalibwa. Ebyuma ne biveeyo bidde ebbali. Kati bino byonna tukuba mpawa, tumenyekera obwemage, tulina na kubibanga tetukyabyogerako. Bino byendi mu kugamba Kafeero yakamala emyaka 19 mu ttaka. Nfuna bulungi? Mukama muwe ekiwummula eky'emirembe. Byonna Mukama bye tusuubira nti birabikanga byamusobako mu bulamu obw'ensi, abimukingiriza, abimusonyiwe. Ate tusaba Katonda era ayongere okukkiriza yaddamu okuzibwaya bamulekaawo mulemi ki. Naye nze ebintu bya Kafeero lwakuba abantu tetutuula ne tubitunfumitiriza. Kankubuulire tolaba twali tuwakanye eky'okumukomyawo kungu nga ye yakyogera nti ndikomawo bw'oba ali waawe ekigaanyi yakudda. Kyalinga situmanyi oba yali simu wa bulijjo. Wali omanyi wa bulijjo? Ebintu bye byonna bituukire. Donors Media. Nze nzaba okubuuza ekibuuzo. Kansembere mu mmunyeeyo mbuuza ekibuuzo. Yali si wa bulijjo. Pawulo wa bulijjo gw'oba olaba. Kubanga alaba abantu basinga obungi n'abatajja mu kamera. Bagamba naye omusajja muleke awummule temugeza. Bagamba nedda ssebo nga kirina gwe kiyitiddemu mumugye. Pawulo omumanyi naye omusajja gwe bayita Pawulo Job omumanyi. Abamumanyi lwaki towulirizaako? Njagala owulirizeeko interviews ze njagala owa obudde. Zijja kubeera nga 3. Genda owulirize interview ya Samisa Kisemakula. Owulirize ya maama Ndagire Nabitaka. Owulirize ne ya maama Bisirikirwa etali zino ezitembyeyo. Bazino yajja mu nyiivu. Maama wange. Naye ziri ezaasooka zibuliddayo n'oziwuliriza bulungi ojja kutegeera ani gwe bayita Prince. Ani yali Pawulo. Prince Mulindwa Muwonge omugenzi. Yasooka munnyumiza, yasinga omunnyumiza nemutegeera. Ate ffe abafunye mu mukisa ne tulinnyako katono mu bigere bye. Ne tutuukako mu bifo ebimu mwe yali abeddeko. Mwe yali atambuliddeko. Bakubuulira omuntu gwe bayita Pawulo. Bamukugamba n'omukola ki? N'omutegeera. Nga ne bwe wandibadde tolina magezi gategeera osobola okutegeera. So, ombeera eno bandigambye nti nedda. Nga yabagamba ndidda. Yalina okukomawo okukungulu. Ozi yamalawo ennaku mmeka? Kyekiri kye nkugambye nti ne bwe kinaaba kitya
abakayana ffenna boogera ku Pawulo yali bw'ati yakola bw'ati tumala ebiseera byaffe. Omwana ayazaalibwa Pawulo ajja kuzuuka era wajja kubawo ekitegeeza wajja kubaawo nga bw'ogambe kalako obuwangwa n'ennono alina okujja. Nze nalabako omusajja weeyo waffe Lukaya baamuziika mu lutalo lwa Amini baamutiri Tanzania ne bamuziika mu kinnya. Ekinnya kimu nga kirimu emirambo nga 40 Tanzania naye gwe baasoosaayo wansi mu kinnya ekyo ne wayita emyaka n'ebisiibo mu musajja ali mu ttaka. Abeeno nga bategeera nti yafa. Yafa kuba bwe mu lutalo mwe yafiira ne batamanya wa gy'akoze eki yaziikiddwa naye nga yafa complete. Naye abaana bazze bazaala abaana wabaawo azaala omwana muzzukulu aweza emyaka nga 10 omuzimu ne gumulinnya ne gumuyoola awange leka totta mwana nti nze nga mwandeke eno nze ndi eno mpompuguma ndi ku lukuusi nyigibwa pulira ebuzito bungi buntudde mu kifuba mwe muli eyo mulya munywa mweyagala nze ndi eri nebakiddwako enkuyanja y'abantu nyigiriziddwa lwaki temujja ne muntasa ne munzijjako obuzito ogwo wani owangaalira wa sajja we bamuyitanga Juma mbunze Juma bwemba seerabidde alabika amanya yoyo Juma abeeruka bananjulira mu comment section bajja mu abeeruka mujja tugamba omusajja oba erinnya mutisiri eri mututereeze omusajja ne bakulugguka mpaka Tanzania nono mwana n'ayogera n'abatwala n'abakulemberamu n'abagamba wano we banteeka ne basima mpaka lwe baatuuka ku mukulu ne bamusitulayo n'abagamba nti nze nzuuno ne bamusitulawo namuleeta ku kijjaki ne bamuziika egyo emyaka wali ogimanyi gye yali amazemu Patrick miyitirivu tozannyiranga ku buwangwa n'ennono atuyambe akole ki ojja kukatereka atuyambe omanyi lwaki ffe abamu tusaba nnyo atuyambe kuba tumanyi ebiyinza okuva mu mbeera eyo ey'okukaayana bw'ati si nnungi kati mmwe ekibatawaanya kiri eki nze kyemmanyi ekiri mu balumya omutwe kifaananyi ekibatawaanya ebifaananyi bibalumya omutwe ekyokubiri obungi bw'abaana n'ekintu kya Pawulo nga bwe mwali mu mulowooza okubeera oga naye Pawulo gwe tumanyi serebu yayina asobola okubeera n'abaana bana tokiwakanya ate tokikkiriza kireke nga bwe kiri Katonda kafeera ajja kuzuula abaana nawe kajja kuddayo akatambe ate ako katunyumire mbyogedde tuli wano oligamba nti waaliwo akasajja kaalinga kaperforming ennyimba za Pawulo kayogera ebigambo bino nti ne bwe giriba emyaka 10 omwana Kafeero gwazaala ajja kujja andi ogenda kukirabako nga kuba ku mugigi guno tekuli mwana wa Kafeero atutte nnyo byakuyimba bye agezaako yeswazi mpozi ne Simon we yagendera ebweru awo yali atandise okuperforminga obulungi era alinayo obuyimba bw'obuki obulungi naye kale bwe tugamba nti okuseera ku myaka 19 twali badde tulina Kafeero gwe tukoze eki gwe tulaba kisuubire mu baana ba Kafeero mulimu ajja okuzaala omwana ayimba nga Pawulo mwabo bwe tuli mu kwogerako obwo muli banga waliyo omwana wa Pawulo mwabo mwe muliva azaala omwana ayimba nga Pawulo nti owaayo omusaayi gwe gwagaana yamuzadde omwana yamuzadde so ab'ekika wano be balina okumala okutereeza kino awo omwana bulyoka sika mu mukono gwa muno nawe sika mu mukono gwa muno mwena muli bamu n'ekitwawuddeko nti eyiika eno bali
twagala n'omugenzi emirembe wabanga abadde tateredde aterere nti abaana be waliwo ekizibu bajja kuwumulira wali bw'oba osanze munno mubuuze wabanga ogenda tosula njala kubanga tukkirize tugaane muzeeyi yalina obudde ku ndiri kwe yali obwogera nti oli omwana abali ewaka badde mbayambako ng'abaana era wabangawo akeetaagisiza mubagabanyizangako akantu bwe kati nebakola ki nebakabeeramu naye baba teyasobola kukyogera esigala abaana bonna bakuumidde wamu kati ne abaana bakwatagane muko obuntu manyi obuntu tekayinza kubula ofunamu ak'obuntu n'ogamba kiki ekizibu ate ak'obuntu kekasinga byonna lwakuba ekyaleeta obuzibu kwagala kuwakana kujja ng'oyomba tojja ng'oyomba noonya ekikatano tajja ng'ayomba anoonya oluganda tayombagana na muntu gwasanzeewo mwogerezeganye wajja okoma muleeta obusungu yakoma okukola ki era bayinza n'okukakasa nti oli waawo inaakuyiribya kubanga oba omusanzeewo kati maama bisirikirwa essaawa zino ayisibwamu gaali nkambwe naye yaliko ow'omuki ow'omugaso ndegedde kuba omuntu bw'aba ng'asobodde okukulekera ekyapa kye ng'akikuume baaliwo bangi era abatakikola ki abatakisigaza kale ne bw'abanga katugambe nti yakikulumpanya n'akitereka era yakikulumpanya kwani kitegeeza ye yali naye waliwo abatasobola kimukola ki kimujja kukikuuma kitegeeza baba yakikuuma ate n'atakitwala nga ye n'akiteekamu abaana abakola ki abaliwo abalina ekibeeramu naye okurediti nayo nkulu ntegedde kati ebimu buli lwoyomba n'omuntu oba n'onyiga naye omwongera obusungu okukola kyatakola ki atalina okukola wewaawo mankadde teyazaala mwana ayinamu nti eba yalekayo omwana naye ekitiibwa kye kisigale nga kikola ki nga kimuweebwa ekitiibwa kye ng'omuntu ntegedde ebiriwo byonna buteri bantu batasoowagana munyiigamu naye mumala nemukola ki nemukitereeza ekyo nekivaawo kubanga bwe singa bakwatagana maama bisikirwa n'atuula wali abaana ne batuula wali ne bannyonnyolegana ebyayogerwa mu ddwaliro okuli maama Nabitaka kuba yaliko kubajjanjabi tosobola kunga talina kyamanyi alina kyamanyi niyo ekibasirisa bintu kujja nga bya lutalo bangi basirise ondegedde bangi ekibasirisiza kujja nga bya lutalo singa bya mirembe byakwogerezeganya waayi bwe nali wano nze yayogera bwati kino yakyogera bwati ni waayi tukikwate bwe tuti singa ezo ensonga zaggwa so mbasaba nze nyongera kubasaba ngera bwe mbadde nzija mbasaba banze siisibwangako mwana wa kafeero bubi sirina gwempayiriza nti yandaba mu kamwana ga dash byokola tetukyayagala obikole ki obikole amanyi neeyiya noonya kyakulya genda nkokonjeru kusimbula luwaani kuluteeka waki walala wabula mu kifaananyi kya muzeeyi waabwe mukama mwe yanzibululira n'agamba tunangayo ak'okulya abaana bo bakole ki balye bakati essaawa zino ne mwe mba nvudde mu bulamu bw'ensi ekkoki bantwalanga kafeero bantwalanga kafeero era kati ekika kyengeye kirina omukisa nti kati kirina omwana owokubiri mu nnyumba yaabwe nga ye kafeero dashi era ensi eri kulumulukuka wano e Kampala nga egamba tugenze kuziika kaddashi kakoze eki kasiseemu n'ekyo nakifuna kwani Pawulo ate simaanyi gange Katonda ye yagera ntegedde ebyo nebigambo njagala kubikugamba Katonda takola nsobi Katonda akola ekintu kye ng'alina wakikola ki wakijja nze ne bwe sambala nkofiira eno wano n'enkofiira zange z'ekirasita ze mmanyi okuteeka ku mutwe neekweka abantu baleme kukola ki kuntegeera nti yenze naye sisobola kuyita ku bantu bataano oli n'atampita linnya kafeero sinze mbatuma nti mulimpite okukwolesebwa Katonda ye bwati bwe yakikola yagamba nditeekawo abantu bayinza okulowooza nti enkufiira eyo gye weeteeka ng'oba oli awo yenfula kafeero munnange nedda ne bwe nkuyita abantu bangi balina ebirevu balina n'enswiriri zino naye oli akuyitako ne batamubuuza nti gwe kafeero
naye nze sisobola kuyita ku bantu bataano wano mu Kampala oli n'atampita linnya era oyo bw'aba yakiwakanya ngenda kufuna akasente akatonotono emitwalo nga 10 n'egi nja kugyewola nze mugambe tambule wamu muwayo abantu aba bataano bokka wayagala okuntwala wonna wayagala bw'abantu ate kofira bw'oba olabanga kyekizibu agijjeko nze njijjeko nze mpite ku bantu aba bwe tutafuna kampita linnya Kafeero oba omaze okumupangula oyagala kumukuba ku mutwe kubanga naye banateekako ezize zoweewozo ago mazima sinze bambi mbeegayirire temusiba temugeza ne muteekayo sente zammwe kubanga Kadashi Kafeero talina waasobola okuyita kati ekyonkere ku makyangambe nti nze nakyagala nali mu bintu byange birala nnyo nali mu kimi w'amazzi Lukaya ndi mukozi wa mu dduuka nkola bintuntu byange ebyo okuwulizibwa ne kujja Dashi ne ndabikira mu kifaananyi ky'omusajja kyeva olaba Mukama mwebaza nti akyanyambye okukuuma ku kitiibwa kya muzeeyi oyo saamulabako nnyo saamulabirako ddala wadde n'akatono nayagala mulaba watajja ne wakiri neebaza Katonda nti bwe ntuuka ku bantu abaali bamanyi Pawulo gaŋŋamba weebale kukuuma kitiibwa kyani ng'omaze okuŋŋaanya akasente ko omulinzi teyalabika naye ng'okwolesebwa kukwatuuka dda nti olitambulira mu kululo guno papa Misa kyalina papaazi wali ennaku lwe yali ajjukira Pawulo ne bamusabira omanyi buli mwaka abairayo okusaba baasaba leero ne wayita enkeera nnaku nga 2 Mande nampita ku papaazi ng'omuyimbi we gwayagala okujjukirira kaani kyogamba mubali mu ggwanga muno mwonna muli mujjuddemu bantu beeyita Kafeero naye nga yayitanze ate tammanyi nga mwana wa Kafeero wadde ddakiika neegi nange naye bwantunuulira ojje bubiri by'okusaakiriza kuwoza simanyi biki lwaki tewalabika wano ndabamu kalakita y'omusajja kati nkere neewayirize tumanyidde ddala Dashi yakuŋŋaanya akasente ke ng'alinze Kafeero okumulaba e Lukaya gwafa ebbanga lyonna ekivuriro ekitaabaayo nyongera okugamba baba ku DNA ne bwe nandibadde nga nina akakunkuna ku mutima nti Kafeero yanzaala sandiyiye ekitiibwa kya mukadde wange maama anzaala eyawummula edda nti nze neewaggule ŋŋende neekebeza omusaayi oswazeswaze mukadde sisobola kukikola biina ekikulu nnyo ne bwe kyandibaddewo ndi mpulira embulubutu mu bantu nooli oyo omwana wa Kafeero kubeera babiŋŋamba ne ku social media oli ejjiraga bambi omwana wa Pawulo sisobola kuwaayira maama eyanzaala ne muwummuza mirembe sala ze musabira za kuwummula mirembe kati ntandika omutaataaganya nti ate nnoonya kika ataakulaba yakunyooma ataakulaba naali waakubeerayo naye ndabika saamanyibwa nti gye ndi mu ggwanga kyanneewuunyisaamuko ŋŋamba ndabika sinnakola bulungi banga wano mu ggwanga nga mbadde ndabika ng'omuntu amanyikiddwa mu kubanga nnyongera okuteekako ettaffaali ku kadongo kamu olina okubuusabuusa kwonna nti mu kadongo kamu ku sayidi ya Pawulo kale kubakiikiridde Pawulo Kafeero we mbadde nsuubira okuteeka nzinze ombuusabuusa obutaba mu kkowa eryo we mbadde nkusuubira okubeera awo nsuubira okubuusabuusa nga bw'obeera ng'oli wali ataakulaba Pawulo aba alabikidde awo
sebo saayitibwa era mbo tayitibwa saakola buki sigenda we batakoze eki batanduse naye ekirungi ate mukwano gwange ye yanfaako Dash nti wangi waliwo enteekateeka bweti ne bweti ne bweti ne bweti naye nga sikulaba Bawulisita yankubira mubiru smart yakamala okunkubira emabega nakunganya nangamba Dash waliwo enteekateeka bweti ne bweti ne bweti ne mugamba mazima ne muga kusinziira ku ntandikwa y'ebintu ebyo Dash ettaffaali ndina lyenkoze eki yotaddeko bakambu leka mbeetegule siina galwana ngenze kulya kkovu obukundya naye mubiru bw'anaaba mpise nga bwe yaŋŋambyemu njagana kuba sirimu jeemu asirimu abo abajeemu bambi endongo eyo ate akulaba ffe tuli bawagizi bakadongo kamu tusaba busabi kuno kusaba naye lwaki tusaba nze nsaba siggwe weesazewo onsabire abakuleka amabagafa bafaani tuba tufiiriddwa bannayuganda omulabi nti waliyo basudde yakolera omusingi gw'akadongo kamu tebamanyi nti waliyo kasozi yakolera omusingi gw'akadongo kamu tebamanyi nti waliyo Pawulo yakolera omusingi gw'akadongo kamu nze Sebadduka gyali kati baba balina bwe baayise kitegeeza bwe baakoze eki oba omufunye okukiikirirwa kwonna